Anna, mulabika omwali basebi. Ngamba mwagala mugambo omuntu ebigamba afe, mumulye ennyama. Yagamba abo bannayuganda muve mu byobufuzi, ebyobufuzi bitutte obudde ng'amanyiraani yembwa naawe. It is the final channel, alongside SPV Graphics, of course, nga tulina kutugulyo gwa Afcloud. America tulina essaawa eno, Ronald Mayinja. Ronald Mayinja, peace for all, erabika muzito yeeko. Waliwo eddoboozi lye tuguddeko nga lya Mayinja ng'agamba bannaaye abamwogerera mbu yayitamu bali akanaana, yafuna obuwumbi, yafuna emmotoka. Waliwo ne tweet etambula kati ng'eraga nti nno Mayinja bamusuubiza n'omuwa ennyumba. Agamba bonna bamusibaako matugambuzi kumuliisango. Mayinja kayeeyogerere tumuwulire. All for peace. Anna, mulabika omwali basebi. Ngamba mwagala mugambo omuntu ebigamba afe, mumulye ennyama. Omanya olumanyo nga tebalugera ku ggwe. Luba lunyuma nga lutesa, naye luba ku ggwe. Ate naye kankube mwongereko ono gwe babyogerako naye nyongeremu ebyange. Oba oyagala afe omulye ennyama. Kati gwe bw'olaba ebyo ebifaananyi ebigatte, sulasula saana kwogera ku bintu ebyo kuba eggwanga linyumya naye nze gwe biriko mambulumi. Mayinja olumaze okwogera ebyo ne bigwa mu matu ga Bajjo. Bajjo ono y'omu ku bantu abayinza okuwa obujulizi ani yalidde, ana atalya, aliira waye. N'agamba Mayinja talina wadde otwagi. Tugamba bantu kuva mu politics mu bya Uganda. Era yakakasa yalya talina gwajja kusiriwaza. Ne Bajjo katumuwulire. Mayinja akole mwamagezi nga muganda we aviyalaga abantu sayidi entufu gyali kubanga ndowooza olaba babbala mu tebalinaako obuzibu babbebekulu bakusaasira naye byagenda okusinikira amannya abantu eyo bw'ate muve mu byobufuzi ndi wa peace for all. Owulira yagamba abo bannayuganda muve mu byobufuzi, ebyobufuzi bitutte obudde ng'amanyiraani yembwa naawe. Embwa ng'ejja waga amaanyi agagana tuve mu byobufuzi. Kakati Mayinja bw'oba oyogera naye mugambe bagenda mumukuba, owulira bamulyenga omuntu omufu nga bw'agambye. Era yeetaaga kulya buli kubanga omuntu w'enkwe balya mulye. Omuntu w'enkwe taba na munne. Abagamba Bobi Wine ligwa, Bobi Wine. Era simanyi lwaki abantu tebeesonyiwa Bobi Wine. Mumuleke nabagamba nina radio gye nali mpulira ne bagamba empewo za Uganda zonna zitudde ku Bobi Wine. Wobanga owulira Bobi Wine takusanyusa byakola waakiri sirika osirike obeere mu kibiina kiri kye bayita silent majority. Obeereyo kye naye woyogera muganda wange people power ekuba obucupa buyinza okuyita mu bigambo, biyinza okuyita mu bikolwa, biyinza okuyita mu kwegamba emirembe gikugwako ate ng'ogyeko ekyo people power tenyiigira nnyo bantu bali mu bibiina birala ng'era Bajjo wannyonnyodde abo basikiriza wabula woba ovudde eno ng'obadde ogiriira munda. Mayinja ndowooza bwe buzibu wafuna. Simanyi muganda wange Ronald Mayinja naye toba na muganda wange oba mukulu wange oba kitange oba jjajja. Kwegamba jjajja Mayinja ebizibu byonna by'oyitamu biva ku kubeera naaga. Naaga. Kwegamba totegeerekeka obuzaabuza buli muntu agamba omuliddemu olukwe. Nonno bino bikuzaayo. Jukira luli Eagles ngera bagamba Mayinja yayogeddeko ne Misaki kwegamba omanyidde nnyo ebintu by'okube okulya mu lulime ne mu luzise. Luno lwa people power lwa bikalolo azise. Vaayo wetondere eggwanga oba oveeyo si kwetonda ku ki. Vaayo otangaze eggwanga. Olibuulire ekituufu omukulu Mayinja wawaayimiridde. It is the final channel alongside SPV Graphics. Nakugambye sijjako wakugamba tukola n'omukutu guli ogwa Afcloud. Genda ofune app eyo giteeke ku simu yo obeere nga osobola okufuna amawulire gonna agava mu nsi yonna. It is the final channel alongside SPV Graphics. We out.